ko jako akawuwo. Kulela Ndasi ow'emyaka 13 ng'abadde muyizi ku ssomero Nyakasanga Orphanage School mu disitulikiti y'e Kasese yakubiddwa n'attibwa mu ngeri n'okutuusa kati ekyatankanibwa. Kigambibwa nti omwana ono yabadde ava ku ssomero ne banne n'abaako engatto gy'alonda nga mu kugizannyisa ne wabaawo owa boodabooda eyazze n'ategeeza ng'engatto eno bw'eri eyiye kyokka n'atandika okuwuttula omwana ono okutuusa bwe yavudde mu bulamu bw'ensi ng'omukulu w'essomero omwana ono gy'abadde asoma Moses Tabuga bw'annyonnyola. The cause of the death is that the child or the boy came across the thrown Joro at the garbage area. So he presented them to his colleagues whom he was with in the grazing place. But then also the boda guy came and identified those Joro to be his. That is when the beating of the child began. Abatuuze mu kitundu ky'e Nyakasanga mu Mbuzi Seero mu division y'e Nyamwamba ekikolwa kino we kyabadde baliko be bannyonnyodde ku kikolwa kino n'embeera eyabaddewo ng'ebbujje lino littibwa. Poliisi mu kitundu kino ekakasizza okuttibwa kw'omwana ono era nga ne ssentebe wa LC esooka ow'omu Mbuzi Seero Samusoni Muthahunga akwatiddwa ayambeko poliisi mu kunoonyereza kwayo olw'ebigambibwa nti omuntu eyakubye omuto ono ekikolwa kino yakikubye ssentebe alaba. Mu komera yaffe ey'e Kasese tulinamu chairman LC1 owa Mbuzi Seero Mr. Muthahunga okutuyambako okunoonyereza mu nsonga eyaviiriddeko omwana ow'emyaka 13 Kulela Ndasi asomera ku ssomero lya Mills Orphanage School kubanga attiddwa. Ono omwana baasooka kumukuba nga 15 Ogwokutaano omwaka guno ku bodaboda stage ya Mumbuzi ate n'afa nga 24 Ogwokutaano omwaka guno gwennyini. Atwala poliisi y'ekitundu ASP Ismail Kawo akakasizza okukwatibwa kwa ssentebe era ng'agambye nti okunoonyeza kwa poliisi ku nsonga eno kutandise. First of all, eno enkola eno eri backward nnyo okutwalira amateeka mu ngalo tekyakirizibwa mu Uganda ya leero, kiso backward mu barbaric. So abakikola mmanyi nti mwakikola mu bukyamu era kibi. Ekyatukubiriza abakulembeze bonna nti obanga bafunye ripooti efaananiza ng'eno gye baatwala ng'emu okukuba omuntu bategeeze nako poliisi ng'obudde bukyali. Era bonna abakikola tujja kuba nti tubafuna bafeesinga amateeka. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Ought to uphold the local chairperson so that other criminal chairpersons like him should learn from him a lesson.